Olwaliro nsibye ndi bize nga sirina ku mukutu naye waliwo comrade omwana numbye mu inbox nangamba comrade amawulire agatambula ogalaba nti media houses zonna bazigobye mu kalulu k'eggwanga Uganda 2026. Omanyi bannayuganda mwerabira muli bakujjukiza temupaying attention to the details. Ugandans, you don't pay attention to the details. Mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu myezi si mingi nnyo emabega twalinga mu gwakuna awo roughly mu gwakusatu awo Balamu yavaayo n'akola press conference n'agamba General Muhoozi yayisizza ekiragiro era General Muhoozi n'akitwitinga ne ku Twitter handle ye nti buli munnamawulire yenna akola ku buli media house yonna ey'omu ggwanga Uganda alina okugenda ekyankwanza asome patriotism. Oba mukyakijjukira ekintu ekyo abakijjukira mu comment section tukijjukira. Yabagamba nti buli munnamawulire buli media house yonna erina okuleeta bannamawulire baayo babatwala ekyankwanzi basome patriotism. And it is not by choice, it is not by optional, it is by force. Byampaka. Oba kitegeera. Kati bwe bavaayo ne babaterawo akalipo nti tebagala media house yonna mu kalulu ka 2026. Ekyo kiba kikulekawa nga gwe Munnayuganda. It means baagala kukola ebintu byawe nga there is no camera. Baagala batulugunya abantu, baagala babobulu, baagala bakole buli katita yenna byabakama akole buli kazambi yenna nga there is no third eye. Era nga ssaawa zino enteekateeka eyo ekomyewo era buli munnamawulire bamwagala wa kyankwanzi. Naye nze ekibuuzo kyange ekikino we kijjira UCC egenda okuyisa ekiragiro ekyo nti teyagala media houses zonna oba munnamawulire yenna mu kalulu ka 2026 yayise mu tteeka ki? Teeka ki nga yo UCC yayiseemu eriri mu constitution y'eggwanga Uganda eriraga nti teri media house erina kukkirizibwa ku participatinga mu kalulu ka ggwanga Uganda. Ekyo kyosooka ne weebuuza. Bano abasajja bye bakola si bye tugenda okugenderako. Ffe batuyita baakawutu group. Oba okitegeera. Bategeke ebyabwe ffe twekolere journalism eyaffe nga ffe bannansi. Ffe bannamawulire baffe. Ffe tulina okwewa amawulire. Okitegeera. Kaakati njagala otuule gwe munnansi yenna ali eyo otuule oteebereze okozesa obwongo bwo. Munnamawulire asoma amawulire ng'ali ku university agasoma mu papula ng'awandiika. Omuntu eyawa ekiragiro bagende kyankwanzi basome patriotism munnamagye. Kaakati munnamagye kwegamba akola training n'emmundu akwataganirawa ne bannamawulire abagenda ku university ne basoma amawulire ne batiikirwa zi degree z'amawulire. Abagasoma mu mpapula bikwataganirawa. Ekyo kikwataganirawa. Obwo buwambe kati mbadde mbasuubiramu ki? Mwe bwe munaalaba ekyo nti bagobya amawulire gonna mu ggwanga Uganda mwe mukole enteekateeka yonna egenda okufuuka bannamawulire ku lwammwe. Mukole enteekateeka yonna kiba kibalaga nti nammwe mweteeketeeke butya bwe mugenda okubunyisa amawulire. Nammwe mweteeketeeke mufuuke bannamawulire ku sayidi yammwe mmwe kennyini mwe bannansi mwe mulina okufuuka bannamawulire. Ate bino ebintu bye tugendamu we tumala okulonda bwe tetugenda kulinda byabaka majje ku kazindala alangire nti ayiddikire yagundi andigundi. Tutandikirawo w'omalidde okulonda w'otandikira okujaguza. Wotandikira okubanja obuwanguzi bwo ne wabajjeewo kamera ne wabajjeewo ki kamera ne wezitabe ku polling station we munaabeera era mmwe abantu mujja kubeerawo. Mubadde mubasuubiramu ki? Waliwo ekintu ekijja mu ggwanga Uganda nga kipya. Bwe munaateeka ebirowoozo byammwe ku sisitimu y'akawenkene, bwe munaateeka ebirowoozo byammwe ku sisitimu y'omutemu, temugenda kumalako. Let your mind beat that man's system. Muleke obwongo bwammwe n'endowooza yammwe beating system y'oyo omusajja because you cannot beat him in his own system. Kiringa omuntu bw'oyinza omusanga mu nnyumba ye n'omusingira mutosobola kubanga aba amanyi buli kasonda k'enju ye. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kati mmwe nga mmwe bannansi mulina kukola strategy. Mulina kutandika kwemobilizinga. Mulina kutandika kweteekateeka. Okitegeera butya bwe mugenda okufuuka bannamawulire ku sayidi yammwe, butya wadde tewali kamera, butya bwe mugenda okukozesa akalulu ako mwerwaneko wadde tewali kamera kubanga folasi kamera zaabwe be bamanyi. We don't need it. Okitegeera ekintu ekyo kubanga tukimanyira bajjawo kamera kukola mivuyo. Mubasuubiramu ki? Byabaka mumusuubiramu ki? Naleta wano campaign tukole campaign ekwata ku basajja abo abakola ku tale centers okwetolola district zonna.
ba returning officers temwabifaako bannayuganda temwabifaako muli bagayaavu abantu abo tuwangala nabo tubeera nabo mufe nti ne baba tewaliwo kamera neyo n'abagobyemu bannamawulire abantu abo tujja kuba tumanyi we babeera ne famire zaabwe bo kennyini betutandikirako bo kennyini betutandikirako abo ku district ba returning officers around the districts in Uganda naye temwakifaako and you were here mukyakyala bannange yusisegobye bannamawulire mu kalulu. What did you expect from that regime? Kiki kyemusuubiramu eyo regime nti egenda bawa wini nti oba egenda kutegeka ebintu nga mweyo mubyagala. That is their strategy. So let us also do our strategy, how we are going to survive in that situation, instead of here crying and complaining. Ebintu byonna bye bakola babikola mu bumenyi bw'amateeka. They don't have any law de babesingako nga bakola ebintu ebyo. They just use impunity. Okitegeera n'obwatagambwako tugenda mu protest vote, and we are going in this vote not because that Byabakama is going to declare us oba Byabakama agenda tulangirira. Tetugenda mukana akalulu tugenda kutula ku TV gaffe tulinde Byabakama jalangirire. Tetuli wano kutula, tetugenda kuba kalulu kano tudde wakati tuule tulinde Byabakama asome byayagala agatte byayagala behind the camera, behind the curtain ajja alangirire byayagala. We all know Byabakama has lost the credibility in the public. Every sector in Uganda has lost the credibility in the public. Kati sawa zino bannamawulire babatwala Kyankwanzi, and every Ugandan knows very well omuntu agenze Kyankwanzi avaayo afaanana atya. Kyankwanzi is just a place where Uganda they brainwashed you and come back with empty head. Era bannamawulire omunaabalaba nga bagenze Kyankwanzi, don't expect anything good from those people. And it is a command, it is not by choice. Byampaka babasomese patriotism. Waliwo omwana gwe basomesa okwagala nnyina. No Uganda gwe bagenda okusomesa okwagala Uganda, because Uganda has done nothing to Ugandans so that Ugandans can love the country. And those people who are forcing us to love the country, they are the one who made us to hate the country. Oba mukitegeera. So kati okwagala eggwanga Byampaka. Era bamana kutwala mu ssomero gy'obeera ye muhoozi ne group ye waliwo gwe basomesa okwagala nnyina oba kitaawe, ne bamutwala mu ssomero ne bamutendeka kati maama wo oyina mwagala bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti, oyina kukola kino na kino na kino ekinalaga nti oyagala maama wo. That is the impunity we are talking about here. Don't expect anything good from those people. Okitegeera. You people, banaye, don't tag me in that. If you know that there are going to be no any media reporting that, so how are we going to survive in that situation? So we have to look for a solution, not crying here and mingling. No, we are going in a protest vote. Bw'okasuulira wotandikira okukajaguza, wotandikira okulangirira obuwanguzi bwo. Temugenda kulula ku TV nti Byabakama abalangirire. Ndaba mu complaining, it's as if you are going to sit on your TV waiting for Byabakama to declare you. You people, you are not going to see that. It is not going to happen. You have to declare yourselves.